bannange invumirira ebikolwa ebyefujjo ebigenda maaso wakati wa alien skin n'omuvubuka ayitibwa Fiki Gaza. Alien skin ne Fiki Gaza beekuba emakindi awo gangs zemuyite gaali era abamu ne basibira ku bisago. Nsaba poliisi y'eggwanga n'ebitongole ebitwala ebyokwerinda mu ggwanga lino tetusobola kukkiriza bumenyi bw'amateeka nti abantu basobola okuba ne gangs. Kino kya bulabe nnyo eri security y'abantu abawangaalira mu bitundu ebyo naddala makindi. Bw'aba Fiki Gaza n'alien skin baagala kulwana tuyina boxing ring muteekeyo match erugogo mwekuba ebikonde naye embeera y'okwesanga ku street nti ono ayina ganga n'ono ayina ganga ne mulwana abasaalumanya ne bannalumanya abantu babulijjo ne bafuna ebisago embeera eyo tugivumirira era terina kalungi kegenda kuvaamu. Ekyo kyo kibagamba violence bwetandika testopinga paka cycle ngemaze okubeera completed. Okutandika obutabanguko kyangu naye okubumalawo. So waliwo element eno gye nnyenda ndaba yeeyongera ate abali mu byokwerinda musirise. People are forming gangs ze bayita eggaali. Omuyimbi najja okuyimba najja n'abayaga ne bakuba abantu ku concert. Buli muyimbi kati ayina eggaali n'okwewaana beewaana kyeyange yeesinga esinga mu kulima lumonde oba mu kuggyamu abantu amannyo. No, ebintu bino byaliwo ku mulembe gwa Jeno Kale Kayihura. Bwe twekuba n'abayaaya abaali mu kibuga awo abaali bayitibwa bagitanga batya gange ye yabbanga abantu mu tawuni awo ngeri famous ne president n'akola enkyukakyuka mu poliisi awo n'aleeta ku basajja abakambwe nga Major General Sabiti Muzeyi gwe yajja mu special force n'amuzza mu poliisi. Embeera ne kakanamu ne tulaba nga ganga ezo zigenda zijibwawo ne kati ganga zizzeemu. Kitutiisa era kitwennyamiza mitima nti Abannayuganda basasula omusolo okubakuuma n'ebintu byabwe. Neno owulira mbusibanya Fiki Gaza beerumbye n'alien skin mbu ne beekuba. Kakati bano abantu ba bulijjo abakozesa enguudo zino abatundirawo ebintu byabwe tubaleseewa. So ab'ebyokwerinda, do your job. Tetwaba wa misolo kutula mu office ago nosange naggulu mulimu SC ninga ganga are being formed. Makindi ina military police, barracks ya military police teyateekebwawo kuketta Bobi Wine kwenganga mbeera nga zino. Era kyovulanga military police eri Makindi teri kazo teri buziga teri buyenga. Kwa twali tumaze okukyekanya nti ekitundu kino kiyinza okukozesebwa kirina abavubuka bangi, enjaga ekwacca, amayirungi bagalya kyere. Eggwanga tetusobola ddifuga bwe tuti. Eggwanga terisobola kufugibwa bwe lityo. Eggwanga terifugibwa ku bwa Katonda. Let people be protected wherever they are with their property. Dismantle these gangs immediately. Awo tetujja kwogeza lulimi lukakamu ku kintu ky'ebyokwerinda ekikwata kuze naawe. Abantu bali malwaliro mbukuba bali balwanyi and abazikulira bakyali bweru. Ne President Museveni ayina ennaku kati era balinze Museveni aveeyo, balinze Jeno Muhoozi. Why to tell us these idiots? Effujjo bwerito bwe litandika okula, effujjo lijja likula. Kwa state ebeera ne red lines, buli state eyina red lines. Mu America bayagaba okuba masasi. Teri nsekkiriza criminal gangs
odumira beita sebo namanya mbu bajjeno uli jeno wawa odu ne eri ne gwanga President 7 okay obadde wa kisanyo tubadde tusaba tuwe ku mutabani wo jeno muhozi mu buwombeefu obw'ekitalo nga siragidde bambi tuwe ku mutabani wo ka emirembe giyitiridde wano ne tuli ku mirembe ng'abantu abalala bafiirwa obulamu effujjo kye kintu kye tutasobola kukkiriza oba ani alireeta oba wakitala atya oba yeeyitaani ayina okuvaawo oyo must be eliminated, must be defeated and put out of action. That's a red line. We tutachikola enseba matiga tugenda kulaba ganga z'abayaga nga ziri kunnaku maati zibba abantu tugenda kulaba ganga z'abayaga nga zisalako amakubo. No. On indiscipline, on gangs, no. You see doctrine ye nali. Government ye ina monopoly kufujo yoka. Netu nuye mintu wano nenewunya. Nga batu balina mu kamera isi nomo. Twaba kubye. Netu bajjamu amanyi nga omuntu ali ku kamera. Yenyumiriza mu fujo. Twaba lumbye. Olumbo tyo muna Uganda. President tokirizibwa na kusonga mu lugalo. Tokirizibwa wadde okuntisa. President 7 yagamba bakuba omwagizi we nalemu awe wakiseka n'agamba nti ekiseera kigenda kutuuka ng'abantu batya n'okukwata ku kyambalo kye nalemu kyatuuka ekiseera 5 baali bafu mu kwekalakasa kwa November. Eriyo state weina okujjayo amaanyi. So ebintu ebyo wano Frank Antambi yali ali ku party emu. Ono Frank Antambi very intelligent young man. Nze Frank Antambi mu respecting anyo ali informed. Kino kyekaye kyali kimuwalana ne kimuloga n'okumuloga. Kaye sigwe wantu ala musabo tuloge Entambi. Sigwe wantu ale Masaka gwe senga kaye. Nafuwe mindi ekiroyo kaye nga bwakuba ku nnyuma. Kaye tewafuwange mindi ekiro ng'ologa bakasuku basayimo mbu basirane. Era Antambi bwe yagwedda luba amutwala wamma musabo ne bamugamba Junior ne kaye be bakuloga. It is true. Kaye gwe watutwala mbasawo. Tuloge Frank Antambi. Kati kiri ye Canada kyewakana. Ate kaye woba wagenda ne mindi ye Canada. Obwo obwambe obukujjudde. That state agent. Wano kaye wankozesa ebintu bingi ne tutuuka okuloga Frank Antambi. Mbukubanga Ntambi mugezi. Si wala na bantu bagezi. Nza abagezi, I appreciate knowledge. Omuntu wabansinga amagezi muyigirako. Tuvulanze Ntambi sobola mulwanisa. That young man oyonta Frank Antambi ali exception. Is a good analyst. Tawemula, tavuma, that composure. Segira. Ebuzemba analyst. He doesn't belittle people. Munange Ntambi mbwa abali ku mukolo ne bebekulu. Mbo omwana omukuba ku medikenzo mbu nga jamugamba. But Edikenzo mukwano gwange. If that story Ntambi gye yayogera is true, Edikenzo do something. Aba abaana be mutambula nabo babononedde amanya. Omuntu asemberera Edikenzo ne yefuula Edikenzo. Edikenzo is one of the humble people bemanyi. Era nze mu bayimbi bensinga okwagala Edikenzo mwali. Wallahi Edikenzo ali humble. Edikenzo okunyiga. Oba ina okwangwa inakyo omukoze. But mbwomu ku bagayi Ntambi yali atunyumiza twali ne basayimo mbona mugamba mbugwe Ntambi lwaki ovuma Edikenzo tujja kusanga tukole ekintu nagambye Ntambi genda mu mateeka osibe embweyo n'abalala balabireko mwe buvubuka mmwe abaliranya abayimbi temuli bayimbi Woba oliranye bebekulu toli bebekulu. Genda okole erinnya eriryo. Bajja kukwata. Ojja kumanyira omuntu. Omanye mwe buvubukamu obutambulira mu bayimbi. Mulooza abayimbi be basinga okubeera ab'ekitalo wano. Lino eggwanga lina baprofesa bakola eddagala lya sirimu. Ne tubalaba. Tuyina baprofesa bannasayansi abali mu barracks ez'amagye. Bali mu gata chemicals.
kali gojja kuloza ati omuyimbi gotambula naye wa kitalo mukwana bajja kujjayo bwoti ove mu group osigale wekka ojagga kaaba eri efujja lye mukola that excitement je mbalabe yekivubuka mukubanga alien skin ali ewantu you want to pretend it gwe alien my brothers ensite kumanyi okutambulya kwa alien skin toli alien skin we shall single you out state ye kuseka ekifuba oja Chovola ba bebe kulu bejja ku gangs akumibwa maje bebe kulu aina state parastato ya government bebe kulu is protected by military police na ina state zifuna ganga edikeza akumibwa maje because baachiraba nti okubeera n'abavubuka bangi emisango sipapa jaina siye yajiza most of the things bibasi sipapa nebimu beyatambulanga nabo babikolanga tamanyi. Control your people. Abaana abo mubatuze mbabuulirire. Omugambe nti owange bw'oba otambula ne kamiliyoni toli kamiliyoni. Kamiliyoni asobola okuwona omusango wano gwe tosobola. Ate musango ki? Nze kamiliyoni musanga nnyo. Nze taata wange and we are critics. For mulimo gwaffe kwogera mazima. Kamiliyoni musanga nnyo. Nakoma okusanga kamiliyoni ku white party. Kwazi kamiliyoni yanyimbira bulungi. Era ne tunyumya ne kamiri. Nimuga kamiliyoni ebyo kuyimba byo bimanyi. Nayo manyiti amayembe gegasula concert without fit off. Because physical abantu bano ba kamiliyoni ba bebekulu mu buntu bantu. Nze wano nayisamu bebekulu eggali. Bebekulu yajja ku graduation yange napa ne sente. I know bebekulu era bwe musanga mu bala era mwetulya ne mga mukulu wange akoko kayitamu niye kati tukole kiddako. That's the relationship. Kati gojja ku various neke ebinyu I will put you where you belong. Nze saa kumanyira nze zo ganga zamwe bajja gendo kuba mu state house nga nziseeko bana njajjijjayo mu motoka naye anaabaawo ekyejo government kyeba kuzizza mbu because you are mobilizers mbu president bwatuuka mu kalulu munga momo mobilize gwe saazi bintu bya violence nze am a law abiding citizen nze to atonda bako ku police nze nyendo kola ebintu soka kwebuuza nze ninga kapa esoka neteka yakakono bweti so efujjo ddyo siriwagira and I will never support violence kwa manche esobola okukola era those who are hiding under those gangs mukozesa bavubuka ensobi mbutugere tulumbe bali tubakube ne mumala ne mukola bu video nga mwewana your time is up nze nine wo munene je nabadde nga ne yebuze kitu kyekimu but how can this happen? I swear your time is up. They will round you off. Mujja kuba mwina we mutudde drone zijje. They are going to round you off. Dine gwanga lirabi. Sobi yaliwo. Zebula yaliwo. Waliwo abamaanyi awo. Gwe tuloza ati esigo oyina satu. Oyina ensigo ezo. Mu nsi teri kipya. Bye mwagala okukola Escobar babikole Colombia. Escobar babe bakabaka b'obuyaga. Tuba kino ki Bobi Wine kigezi. Nze nali mu nuupu. Bobi Wine takwatagana na violence. Kama nchi esobola okukola.